Ssaabasajja Kabaka tuli wakati mu kutusimbula mu butongole ate twolekera eddwaliro ekkulu owagenda okubeera emikolo gyonna egy'entikko. Ekitiibwa Gatwidise Muggwawo ate nga nze mumyuka wansooka nsaba neeyambisa omukisa guno nga mpa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekitiibwa akulembeddemu okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu Buganda, Uganda ne Eastern Central Africa. Nsaba okusimbula abantu ba Kabaka abeetabye mu misinde mu kaseera kano mu ssaza ly'e Kkooki, tusimbule tugende ku Rakai Hospital. Ab'e Kkooki mbasaba nti mwekuume nnyo, obanga okalina nywererako abasawo bye bakugambye, mira eddagala kola kyonna ekisoboka. Bw'oba tokalina weekuumire ddala oleme kalaki kafuna. Tubeere n'omwoyo omulungi, temubeera na mwoyo gwa kusiiga bannammwe obulwadde. Nkakasa nti ku bibalo bye twafuna batugambya Kkooki abafuna obulwadde kati bali 5.4. Kakati twagala tutuuke mu 2.3 nga tuli 0. Okwanaganya emirimu gy'Obwakabaka mu kitundu kino mu ssaza erya Kkooki lino, tuli wano tusimbudde emisinde gyaffe egy'olwaleero ng'ennambika bw'eri. Tutandikidde mu Myuka Rwanda ne tutuuka wano tugatibako abantu ab'Erungugu. Kakati tugenda kusimbula wano tugende e Rakai ku Kitebe, era Father Bwana Mukulu w'e Kasozi yagenda okutusimbula. Mpulira essanyu ery'ensusso Kabaka wange nga yakulemberamu olutalo olw'okulwanyisa mukenenya mu Buganda, mu Uganda, mu Eastern Central Africa. Era nze ng'omuntu buli bwe ntebenta ku misinde gino mbadde mulwadde nkyogera mu bwesimbu, naye okudduka emisinde bwe kwatuuse ninga kati musezi akwatiddwa ekitambo nzirukirawo. Tulwanyise omusujja gw'ensiri ono tulwanyise akawuka ka siriimu okutuuka mu mwaka 2023 nga kamaze okugwa. Baza Baffe Cuucu Magulu Nyondo, Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi owa Buganda, twebale ayi Mukama Katonda tusalirawo eno enteekateeka kubanga etuyamba ffe ng'abavubuka okukolamu ku exercises kubanga twala obudde nga bungi nga tetemukola. Mukenenya n'okutuukiriza enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka nga Rakai eggwamu akawuka ako 2023 kawuka n'akamu. Era nkubiriza banna Rakai tuli mu balina akawuka afa okulaba nga tasiiga munne, kubanga bw'osiiga munno eddagala liggwawo.